So tubasaasira tuyimirira nammwe baganda baffe bannamawulire tuvumirirwa obulumbaganyi bw'ababwe tuze tugamba ebbanga lyonna nti basooka bakulembeze bakubye ababodaboda bakubye abaana ab'amasomero kati bazze ku mmwe abakola omulimu gw'ettendo bannamawulire balinga balwanyisa amazima era mubeshuwa nti buno bulumbaganyi babukoze ku mazima kummwe si lwakuba mukavalinga byabufuzi ne kubanga mukavalinga obumenyi bw'amateeka obugenda maaso kino bakibakoze nga mukavalinga byakulonda oluddako basobola kibakola oba bajja kibakola nga mukavalinga bwe bali mu kusenda abantu ku mataka gaabwe mu bumenyi bw'amateeka oba nga mukavalinga emisango ejanagomola egiri mukolebwa ku bantu obanga omukungu mu gavumenti oba amagye oba mu poliisi ng'akoze ekikolobero ne bagamba titwagala bannamawulire oba nga bookya ssomero beefaanana bwe bityo. So kikulu nnyo mwe nga bannamawulire okulwanirira eddembe lyammwe lino ddembe si lya kibiina kya byabufuzi kyonna wabula eddembe lyammwe kubanga mumanyi abalirwanyisa eyakulembedde kino ekikwekweto ekyokubatulugunya n'okubakuba okujula obbatta minisita mulamba Mukalulu ne Nabbanja nga babikola mu bumenyi bw'amateeka. So temusirika olunaku lwaliro Pale FM bagigadde mu bumenyi bw'amateeka olw'okwogera amazima. Banona media house yo to see that they closed Pale FM today for simply speaking the unfiltered truth shows that they could be coming for you. So stand up and fight for what is right. Tujagenda maaso era tujagenda maaso kuba tetulina option naye namwe temulina option va ku baana abalowooza bulijjo batukuba abakuba abantu nga propaganda ate abamu nga babirana mu media nga babakozesa okugamba abo bazanya documentary kyogamba neno yabadde documentary. So mbasaba namwe kenyini temukozesebwa kusirikira mazima kubanga okutulugunya bakutusiza ku bantu balala batali bannamawulire oba okukyusa amazima oba okupushinga propaganda. Tubasaasira era tuvumirira bino ebyabatuusibwako mu Uganda empya tebijja kubaawo ate nabo ababi batuusizaako lazima balina okuvunaanibwa. Tubasaasira bannange Mukama abakuume. Them from your fellow journalists, we've said this many times condemning the brutality on Ugandans, whether journalists or not. But I mean, it went from the politicians to the common people, the border riders, now the most noble people, journalists, you're being attacked. That means this is a deliberate attack on the truth. You were attacked because they were trying to black out Kawempe so that they commit all those crimes in the darkness. We stand in solidarity with you journalists. We condemn this attack on you. But we insist and say this will not end until criminals are not in power. For as long as these criminals are in power, you are not safe, not even you journalists. They will use you to push their propaganda. They will try to use you to silence the truth. They will try to use you to subdue all of us that are trying to resist them. But ultimately, nobody is safe. Now you are reporting about a by-election and you are attacked. Tomorrow you'll be reporting about a crime being committed by a senior army official, a senior police or government official. The other day you'll be covering an illegal eviction or something and they will attack you. They brutalize you. You have Miracle Ibra attacked. We have Miracle Ashraf who survived. All of you saw. So now as we go into this highly heated political season, I encourage you to speak the truth, to know that you also have a role to say the truth as the media and not to twist the truth. And it's sad to see that the person who commanded this is known to you. It's not even a soldier. He's Balambalugahale and Nabbanja. You know them. But soon, they'll try to silence you.